n'ameenuna getwatuukako kakati video yatutereddwayo ne CDF ng'atulaga Uganda byetuuseeko oluvannyuma lw'ameenunula oba ontegeera bwe kituuka ku security tuli waggulu nnyo era ng'akulaga obukodyo obwannaffe ababeekoyina bye bakola ki bwe balina era ndowooza ne kabeera kaama eri abo abandyagadde okutambaala Uganda nti no totutambaala oyinza tetukyasoboka. Yes, kakati emikolo emikulu gigenda kubeera mu kisaawe Kololo gye tugenda okubeera era nga mu mbeera efaanaganako bw'etyo abantu 30 be basuubirwa okuba nga bagenda kuweebwa emidaali okuva mu sectors ez'enjawulo. Emidaali gino mulimu Crested Crane Grand Commander, National Independence Diamond, Nalubaale Medal, Masaba Star, Royal Triangle ne Personal Sacrifice Award. Awo nno bwe tugenda okubeera nga ate tutambulira olunaku olwaleero. Ndowooza era ebisingawo tujja kubanga tubibawa tubabuulire biki ebyabadde sayidi eyo. Okay, poliisi y'omu district y'e Luweero eri ku